Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Kaŋŋaanye si kizuluma. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Omukolo ssabasaliza. Ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saako ba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. You are watching BGP TV, the Father's Heart.
tutte, le canne così na kubanga ya tuwate. Atitesa mutesa, utaka kusina tuke. Ulina, na oku kulite chekele masoi kurusekele mulamu zabe kamu. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Sita koma Wenya peka na tabaka Weka Wechiki Wapandika mbiba tume Watanera bila Weka Wechiki Wewapa Tuza Weweka wewe kwa echitima chikubana tekulina buyini kw'omukisa gwa mukama kwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ushers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, The Father's Heart.
kasoma enikira kufika kumate ya polima atiyo kubagaga mukampala nimira te ya musala oluganda terukwenda giving all I have a plan on line up plan nunji chocha kuwera bulungi Never give up, 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 no. Never give up, 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 no. Kumuri mukulaniye, imikukujo jitikeye, mumange bikulu bya birunyaye, yabagamba olimune yalisoye, kumuri mukulaniye, imikukujo jitikeye, mumange bikulu bya birunyaye, yabagamba olimune yalisoye, line up planet nunji, planet nunji, jamuela nunji. Mukama yatuwadde amaanyi, Mukama yatuwadde ebizibu yabijjudde, leka ne tuzina kubanga yatuwadde. Kati nteesa buteesa, tugenda kuzina, tugenda kukeesa, sitandijje kucheza, emibyone yegikubika keesa. Eno jangu nga bw'oli, kusaba busabi gamba n'oli, bwe tusinza ali Mukama oli, tetuva tuzinamu tusi. Ogalabye gazine tuzinagano mazina Mukama tuzinagano katino tuzinagano mazina Mukama peno tuzinagano katino pe tuzinagano abaya chini chitya emikono gya Mukama ubira loto vena che tumukuba ku mutwe fesitani tumukuba ku mutwe nawulidde yasuze nga naye kyonna kyekiri tuli bakyambule prani wako oyo wambula entalo yazenanga mubede kagano kazine praise Jesus. Emayo, kabujo, like so. I got to believe it. You have to be God. I got to believe it. Wala, ako kutulit check it out. So you will say it wala trouble. Oh,
Jesus, you're my Lord. Jesus, you're my Lord. Father, you're my Lord. Yes, Masumi. Wow, Masumi. Yes, Masumi. Jagalanya chigambo chote chijuto bulamu. Eranya galanya chigambo chote chinchusiza. Uri benchi kola mberanye yasimba kubazi. Jakelu yagane wekuta. Amakabane kajamani. Nasigalanye nike kubangu tawanganani. Obulungi bwata mekanika chisato chalo yerena. Jesus, you're my Lord. Jesus, you're my Lord. Father, you're my Lord. Yes, Masumi. Wow, Masumi. Yes, Masumi. Come on, sir.
Oh my goodness. Okay, ladies and gentlemen, Kyatwebaze Katonda, Right Honorable Thomas Tayebwa, Deputy Speaker of Parliament, atuuse. Kubegaleza amaanyi za Deputy Speaker, yongeregaleza amaanyi za Deputy Speaker, yongeregaleza amaanyi za Deputy Speaker. Oh my goodness.
Wow, basaba ne banyabo twagala kwebaza Katonda kubanga Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda omukulu Thomas Tayebwa amaze okutuuka. Wow. Kale ngenda kusaba newankubadde twatandise dda omukolo naye tugenda kuddamu ate tugutandike buto. Ngenda kusaba tuddemu tuyimirire abooluganda, tugenda kuddamu ate tufune anthem y'eggwanga omulundi omulala. Kale ffenna tuyimirire. Okay. Okay, tweyanzege genda kusaba tutuuleko. Kale basaba ne banyabo twagala kwebaza Katonda, mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja. GP komawo jangu. I think tekiba kyabwenkanya wangi tekiba kyabwenkanya. Tuddemu tumuwe omukisa omulala. Wangi we go. GP katumwongere omukisa omulala. Honestly katumwongere omukisa omulala. Thank you. Mwebale kujja, mwebale kwagira Musumba Trina. Mumufuwe ne sente nyinno sikyalaba. Thank you so much for coming. Mukama abawenyo.
This is African praise from Uganda. Are you ready? Yes.
What's
bwendaba omusajja ayambadde olugoba lwe mu kifuba lwazaabu enviiri ze zitukula ng'ebyoya by'endiga amaaso ge nnimyezo omuliro ebigere bye biringa ekikome ekizigule ddoboozi lye ng'amazzi amangi abatukuvu baliwa laba basinza kavuname kinzozana muli vivi livuname seba livuname yegwe era buli lulimi luvuname tata luvuname yegwe era amawanga gavuname tata gavuname yegwe ebitonde bivuname sebo bivuname yegwe Yesu gwe Katonda gwe Tata gwe Katonda yegwe gwe ali edaliba yegwe weweka 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 yegwe ali edaliba yekweweka yekweweka ekitiibwa Katonda talemererwa Katonda wanguza weweka ekitiibwa Katonda saasira Katonda nungamya weweka ekitiibwa yimuse emikono eri Katonda yeye kasane etendo yange yimuse emikono gyange eri Katonda wange yeye kasane ekitiibwa kimugwana asanide batangi musememea eri Katonda wange yeye kasanide etendo lyange lyonna yeye asanide yeyeka 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 ekitiibwa tewamanya nga sinakumanya yanya kwekana kabaka weweka ekitiibwa wapandika mubibatu byo watanyerabira weweka ekitiibwa yekwabaguza weweka Yesu weweka ekitiibwa kikugwana. You are watching BKB TV, The Father's Heart.
obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. Big GP Events be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events, excellence, integrity, time and hard working. Heart.